ogamba otya ssebo gye tuli owaayi wavuddeyo jjo nowandika ku Facebook handles zo nga like ogamba pallaso ne management ye bakendeeza omululu gwa ssente oba omulugube kife kikiyita omulugube kino kiki kyobadde otegeeza kakati ensonga zino mbadde saagala abantu nziteekemu olwali kubanga ensonga yonna ekwata ku bawagizi baffe kubayuwa sisobola kusirika abawagizi baffe abo boolaba balaba ebidongo be bakoma baffe omuntu omu baakola eventi emu n'agiyiwa muyimbi omu oba ottidde bapromota abalala emabega abagenda okuleeta abayimbi abagenda okuyimba mu budde kiba kifaananyi kya bulabe ng'ate ye pallaso ali mu mbeera yakukola mawulire agali negative fe tugenda kukkiriza mbeera eyo ng'abapromota era okuvaayo okuvumirira pallaso nali badde simwogerako kuba sina nnyo nsonga lwaki mmwogerako naye olwokuba ali mu mulimu gwaffe ayagala oguteekamu okulemesa abantu baffe n'okumalamu abalabi baffe ab'ebivulu abayimbi bangi basobola okukola n'ekyo 10 naye beegendereza nnyo okuyiwa abawagizi baabwe ensonga lwaki bakola concert emu 2 zina bawadde ku obligato omuyimbi wange yali asobola okukola show eziwera 5 era zaabadde nga bamwagala ejjinja nga bamwagala embaale naye nenkirabanga sijja kutuukiriza ensonga lwaki twakoze concert emu omuwagizi waffe ajje afune ekyo kyabadde asuubira naye bano abayimbi abakola concert ezisukka mu emu nga togenda kuzituukiriza ate kineewunyisa omwami oyo lwaki nagambye nti mululu era mululu kuba we muyimbi y'omu kubasinga okuseera aseera nnyo ate n'amaliriza ng'asedde ate nga nezasedde aganya ozituukiriza kakati ovaayo n'ogenda mbooyera ekibuga omuntu gwe banyiizizza abadde azze yeesunze pallaso valentine omwagalwawe abamu bafuddemu n'ebisago bwe wayeeza ekibuga onooba nga omusasudde noba oba ogenda kuddamu okole concert endala ekiri omuntu yaddasizewo nti nina kucakala ku valentine olwedde oba omaze okumumenya omutima nze no nvaayo mpa kyakulabirako nina ensonga lwaki nvaayo okwogera ku nsonga eyo ndi promota omukulu mu kintu kino ndi manager ndi event organizer ndi buli kimu mu music industry kyesinaba kukola kiri kimu ate lwakuba nti sinaba kisobola kuyimba ninako okuyimba nako tugenda kuyimba oluyimba ng'abapromota kuba waliwo abatuma ku Camilo ne Bebe Cool muli bayimbi nga bo balowooza nti abatayimbye nga batamanyi kuyimba nasalawo obusasi kugamba nti kansooke kubeera promota ekyokuba nga pallaso yakereye okujja ku show tugambe nti kyekyakuba nti babukinga shows nyingi kyentagala okugamba pallaso muvubuka yasomako ali mu management erimu abavubuka abaasoma tosobola kukola concert nga tumanyi nga tugenda kuzituukiriza mu budde kyo kyabujega nno ekisemberayo ddala okuba ekyabaggulu n'okola concert ku valentine olina okubala n'omugamba omuyimbi wange ajja namawojero ajja kuyimba essaawa 3 ayimbe eddakiika 45 abale obudde banaamala mu kkubo agambe nti nja kugenda enamawojero nja kutuukawo obudde bwe buti yimbe eddakiika 35 nina olugendo oluwanvu olw'emasaka nja kutuukayo essaawa 5 naye bwe mubanga temulina bukugu busobola kubala kintu ekyo beŋŋamba nti mululu n'obulugube n'obubbibi mba mukyamu bantu baffe ab'emasaka bantu bwe baba bagadde kye baba bakyagadde kati ovaayo weeyeza oluguudo kola obuwulire obutalina makulu nze n'okuwoninga sigwasoose okubeera ow'amaanyi kituufu oli ku foomu weebala okubeera ku foomu naye bonaakozesa foomu yeeyo ate okunyiiza abalala mukama asobola okugjako ekisaa kye nakikwasa omulala kuba abangi bazze bakola amalala gookola ne bamaliriza nga kati ssaawa zino nesho baagala okuwola nesho y'emitwalo 2 tubalaba weebali n'ennyimba bazirina pallaso weekyekinga weetereza ne management yo abe era mu gundi emu gye wawandiise wagambye nti gwe ne bapromoters banno mulina kye mugenda okukola oba mugenda kutuula mubeke enteesaganya gye muteesaganya ku ekyo mugenda bamukikwasaganya mutyammwe nga bapromota kyenjagala okugamba pallaso si wa kitalo nnyumba asobola okuteeka ku bunkenge tutuule tumuteeseeko naye osobola okukola ensobi zo bye tulaba nga zigenda tukosa
tusobola okuwalirizibwa ne tutuula ne tubako tetusalawo ate amanyi kyekitegeeza nga tuba tusazeewo okusalawo bwe twasalawo ku bebe kkulu amanye ekyabaawo statement tujja kuteekako statement twaga amalala gwe kitugumanyi essaawa zino bwe wali tunaba kuyimba nga oli mu byeyobyo nga weeyita weesomanyi weasle oba lizard abantu bali tebakufaako naye kati tokyeyinako buyinza abawagizi bagamba oli muyimbi waabwe lwaki obanyiizi lwaki okola ebintu bibi ekijega bimbiyita byakijega nno kubanga n'omuto wange oyo bamumamitanisiza bafaanaga amalala yagakola n'ayiwa sho ezimu ezifiramu n'omuntu naye nze ŋŋamba nakati ssaawa zino akyasasulire ensobiizi ezo weetereeze nga tetunaba kulowoozaako kuba tetunaba kulowoozaako naye tunaba kulowoozaako tekitegeera nvudde ku tv nizo yavuddeyo n'agamba nti ba Ugandan event organizer balekerawo okuleeta abayimbi okuva ebweru okujja wano okuyimba ennyimba zaabwe gwe nga promota ensonga oyinza gyogerako ki? muto wange wizo mawizo oluusi ate musaasira ninaku nemukwata va mu kuwandiikawandiika n'okwagala okukola obuliro tali makulu lwana nnyo osigale ng'owaniridde omumuli gwa moze rediyo si mwangu oba okuva lweyawummula ng'oggyeko okuwandikawandika bupositi n'okulwana tolinawo kyewakozeewo wizo mawizo teriyo muntu atayimbanga ku luyimba lwebweru omuyimbi nga kike alina oluyimba olusinza okutrendinga mu nsi yonna avaayo n'ayimba oluyimba lwo ate yaluyimbidde mugenzi moze ng'okumuwa ekitiibwa n'okumujjukira anti mbu baali bayimba bonna nolyokovaayo n'ogamba mbu kyagamba nti olwo oluyimba lwe yayimbye lwe lwamuleesezza mu Uganda nze no yayagadde manyi ebintu bino eshowbiz eno abantu bagala nnyo okukola obugambogambo obubateeka mu matu g'abantu kubanga nawe singa tyakoze posita eyo bali tumumbuuza naye kyeyayogedde tekirina kitegeeza abayimbi bangi ku konsati zaabwe bonolabako Jeffrey Otaaya ku konsati ye yasooka kuyimba oluyimba lwa Lucky Dube naye Lucky Dube mbu yalifudde n'agamba lwaki ab'Uganda muyimba ennyimba zaabwe teriyo muyimbi w'e Uganda atayimbe ku luyimba abayimbi baffe ab'ebweru yakikoze mu kumuwa kitiibwa nakumujjukira yagamba nti ekyokubanga yazze n'ayimba nga tamaze kuba ye ennyimba zazayimba ng'ayimba ennyimba z'ababuji Banton yaziyimbanga kubanga eraini mwe yajjira yamalanga kumusaba lukusa eyo wizo ensonga yenafunye tenemumakulu sirina kyeyinza kwongerako muto wange yadde ayagala bamwogereko nekituukiridde era kyekuliko wantulimwogera naye gooza tekyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuyimbi ng'oyo okuvayo n'ayimba oluyimba lw'omuntu nga maze funa permission okuva gye bali ekintu kyeyakoze kuyimba kujjukira mugenzi sikiraba musitani naye wizo mawizo yimba ennyimba va mumalala nvudde ku tv talina nnyimba nvudde ku tv saalakola kintu kinafuya muyimbi naye nkugambye ennyimba enkaddemu wizo zaalina zimumala kuyimba emyaka 5 mu maaso ng'ayimba kwezo abe n'abataddamu kuyimba oluyimba lulala bapromota okuleeta abayimbi wano eno e Uganda temusobola kutegeka abayimbi bamwe bawano tusugambe nti tebakoze kimala tebayimbye kimala kijjalo bagamba ekibuzo ky'obuuziza kinafunye Tanzania abayimbi baffe bagenda ne bayimba kamiliyoni asiba agenda e Tanzania n'abayimbi abalala omuyimbi okuva ebweru najja mu mwaka ngufunyemu omuyimbi najja nayimba wano awaka kiri musitani tekirina mutawaana era nange asatu mulumuyimbi omuyimbi omutego genda okuleeta agenda okuva e Tanzania kiri nomu tekitegeeza nti abaana beeka balina ennyimba abaana beeka zinajjuza kyabu obuligato temwabadde muyimbi webweru tewajjudde ngenda kubeera ku labonita weekend eno wagenda kujjula mulimu omuyimbi webweru how sure nti wagenda kujjula tobeerewo jangu obeerewo lwaki siva ku tv tweyanziza